batunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba ekiwani Connected Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected Properties.
Social platform,